Wenna atuuka mbeera nkulamusizzaako amannya n'eddoboozi batoke yenze munnammwe wenna atuuka mbeera nkulamusizzaako sheyalinga busheyalinzi vidiyo eno buli muntu ebeere ng'emutuukako kwata bukwasi ku share button obeere ng'oyita oyo omuntu atannaba kutegeera nti no tuzze live vidiyo eno ebeere ng'emutuukako so wenna obeera otuuse oyina okumbuulira oba sound clear volume clear n'ekifaananyi clear awo we tutandikira era ensonga tugenda kuzoogera nga bwe ziri teziriimu kunyiiga teziriimu feelings teziriimu kintu kyonna gwekwata bukwasi ku share button ne munna ategeere nti no twatumbudde dda tubeere nga tugenda mu maaso so neetaaga bwetazaawo message eziŋŋamba nti sound clear ekifaananyi clear mbeere nga ntandikirawo kubanga mbeera saagala kwogera nga waliwo ekitali clear so oyina kuŋŋamba kugambe ba sound clear volume clear tubeere nga tugenda mu maaso nakugambye ensonga ezaalo ze tugenda okwogerako oba nkugambye ze tugenda okwogerako Sempaka Ashraf aŋŋambye nti yes bro kiba kitegeeza biri clear how are you bro ndi bulungi ensonga za leero baganda bange bw'oba oyina emotions bw'oba oyina feelings bw'obanga okwegamba kwebyo ebibiri ng'oyinako kimu bambi totawaana kujja ate era bw'obeera ozze nkusaba tonyiigira kuba byonna bye twogera tubyogera ku lwa struggle gwe sheyalinga busheyalinzi nyiga ku share button oŋŋambe nti nno buli commentinga oŋŋambe nti buli kimu kiri clear hana wa Bobby aŋŋambe buli kimu kiri clear pitamba modi naawe nkutumidde kakati bannange nga tetunnabagenda wala nnyo njagala okutandikira ddala nga nkulisaayo omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine omukulembeze w'eggwanga omulonde omwagalwa w'abangi njagala kutandika nga mukulisaayo gye yabadde ebundi bujjo na buli muntu yenna eyawerekeddeko pulezidenti waffe naawe nkukulisaayo mukulikireeyo ddala ebundi bujjo ab'e Masaka leero tutumbudde naffe twogeremuko ku nsonga zino ab'e Masaka tutumbudde naffe twogeremuko ku nsonga zino so nkulisaayo omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yabadde eri ku booda ya Congo oba mukitegeera pulezidenti we yabadde mu kifo we yabadde eyebeera booda ya Uganda ne Congo so tumukulisaayo pulezidenti waffe gye yabadde ku booda ya Uganda ne Congo kulikirayo ddala ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tukwagala nnyo Uganda ekwagala nnyo ndowooza era wakirabye border to border ate akantu ke nasinze okwagala nga we musheyalinga vidiyo eno tubeere nga tutandika akantu ke nasinze okwagala nti omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu naffe bafuutu soja tatusuulirira oba bafuutu soja tatusuuliridde fuutu soja n'afuna obuzibu pulezidenti n'abeerawo fuutu soja yafiiriddwa muganda waffe Bwambaale yafiiriddwa kitaawe pulezidenti n'akola ki n'abeerawo n'agamba kamubeererewo kiba kitegeeza naffe bafuutu soja pulezidenti tatusuulirira oba okiraba so pulezidenti tumukulisaayo era tumwebaliza ddala ffe nga bafuutu soja okubanga naffe takoze eki tatusuuliridde bannange ab'e Masaka tugenda kwogera ku zino ensonga so baganda bange kwata bukwasi ku share button nga tugenda mu maaso kuba kati tutandise okulaba ekyejo kingi ate eno vidiyo egenda kubeera open roof nakugamba guno omwaka nange kennyini ng'omuntu ngenda kweyongera okubeera active kati naawe ali okwo yongera okubeera active Mwangala Julius nkutumidde yongera okubeera active ku nsonga ezijuna eggwanga kati kantandike naye bannange nina wendabye ekifaananyi nga tetunnabagenda ku nsonga zaffe ez'e Masaka oba ensonga z'e Masaka oba ensonga z'e Buddu nina wendabye ekifaananyi ekya muganda wange Samida Maite family ng'ali ku mpingu bannange njagala tufune clarification bulungi ekifaananyi ekyo ekya Sami kipya oba kikadde waliwo ayagala kuteeka omanyi wasobola okubeerawo omuntu ng'agala okuteekawo embeera okitegeera n'apositinga ebifaananyi tubadde mu struggle nga batukwata enkya n'eggulo ayinza okuba yapositinze ekifaananyi nga kikadde naye njagala mutuwe clarification tulabe engeri gye tuwogeramu ku nsonga ezo ekifaananyi ekya Samida Maite family ekipya oba kikadde kipya oba kikadde nawulidde mbu Samida Maite family bamukwatidde ku booda ya Uganda ne Kenya
bamukwatidde nti ku boda ya Uganda ne Kenya katwagala mutubuulire ekifaananyi ekyo kipya oba kikadde yenna buli muntu ali eyo nga okwasaganya Sami oli admin oli biki naawe Sami kinnyini mutubuulire oba ekifaananyi kipya kubanga baganda bange nze ebintu ebyo bye Kenya mbimanyi bulungi eyo twali twafuulayo nga maka gaffe nga buli batuyiribyamu nga tuddukamu sijja byegaana buli batuyiribyamu nga tuddukawo so ebintu ebyo mbimanyi it is very easy okukwatira ku boda naye mu Kenya mwennyini sharinga video baganda bange buli ali kuno mu Kenya mwennyini si kyangu kya kukwatiramu for example mu Nairobi si kyangu kya kukwatiramu kubanga mu Nairobi kamera zaayo zikola Kenya bino byenkugamba mbinako experience mbimanyi Kenya mu Nairobi kamera zaayo zikola buli muntu ayina kamera buli kizimbe kiriko kamera owa saluni ayina kamera owa kakioski ayina kamera enguudo zijjudde kamera n'ebitaala buli wamu kamera era mu Kenya si kyangu kyakumala gakola ki bano ati kyalungu yenkutumidde akansubire nti no muganda wange oli bulungi nkwagala nnyo mu Kenya mbadde mbaga mu Kenya si kyangu kyakukukwatirayo naate ku boda kisoboka Kenya yatuleka wala nnyo nkugambye kamera zayo zikola ate intelligence yabwe kati bano bakifeesi ba Mwami Museveni si kyangu kyakugenda ne bagwira omuntu ng'ali mu Nairobi for example mbuno bamukidnappinge simanya bamusuule mu drone simanya bakole biki si kyangu n'akatono okukwatira mu Kenya era oli bwakugamba nti bamukwatidde mu Nairobi awo omanyirawo obusajja oba security ya Kenya ye yamukutte kuba bo sente bazaagala abana Kenya baagala sente okusinga ekirala kyonna si mukazi si musajja kyovola bangera n'abakazi abana Kenya tebagwa mu mukwano abawala goba olowooza mbusomusula mu mukwano obeera otomedde okitegeera Elizabeth Odowa nkutumidde obeera otomedde bw'ogamba tonoosula omuna Kenya mukwano bo basente kati ne security ye Kenya bwekusanga omonga weetambuza olinganga atamanyi woolaga awo basobola okukukwata bulungi nnyo bakukwata ate tebakuvaako nga tebakugjeemu sente oba obanyonyodde otya balina okugjamu sente kuba kyekiba kikwatisizza okitegeera balina okugjamu sente onaŋŋambye odi picture anti era kyetwetaaga bwebeera olodi picture ya Sami nga tukimanya odi picture bwebeera nga kipya nga tunoonya we tutandikira okitegeera tunoonya engeri gye tutandikamu okiraba kubanga comrade yenna oba omuntu yenna ne bwabeera wa NRM nze simwagalizangako kufa ng'emazima era neyisima kyansala nnyo okufa mbeera njagala ne tubeerawo waneeno ne tulwanagana okitegeera mbeera njagala ne tulwanagana nga wooli oli mulamu oba nga tebakusibye nga wooli nenkumatiza ensonga yange nawe nomumatiza ensonga yo naye bw'ofa oba onsaze kyekisookera ng'ogyeko bano aba NRM abatutta bano abakola mu security abatutta abo si bafaako naye bano abalala bakacere kati ate wekituuka ku comrade ne we tuba tetukkaanya manye ennaku zino Sami alina contradictions nnyingi n'abantu ab'enjawulo naye era tuba twetaaga okumanya kifaananyi kipya oba kikadde ku booda wo basobola okukwatirawo naye ate seeno security ya ku booda security y'oku booda ate nayo kizibu kya kukwata kubanga bo bakola mulimu gwabwe bakuwa interest exit genda okitegeera kati okuleka nga waliwo abasajja nkugambe bino byenjogera mbimanyi okuleka nga waliwo abasajja ng'oba aliwo eyakuliddemu olukwe Namata Sylvia nkutumidde n'agamba nti waliwo ajja gundi ajja ne bakuteega bo bakifeesi ba Mwami Museveni ne bakuteeganga bo ku booda naye bano abakolawo ne booteekayo pasipooti yo nga bakimanyi poliisi ekunoonya omulimu gwabwe exit entry nga gwogenda kati awo twagala clarification ekifaananyi bwe kiba kipya Sami Ssebo yonna gy'oli na buli muntu yenna akwasaganya Sami kipya kikadde bwe kiba kipya booda ye Busia oba booda ye Malaba nabyo twagala obimanya Busia oba Malaba nga otumanya we tutandikira muganda wange naye ng'ennaku zino eno ye Sami tabadde mu mbeera nnungi ne ba comrades ab'enjawulo tabadde mu mbeera nnungi mbalaba embeera yaabwe njiwa ekitiibwa saagala nnyo giyingiramu bagira bagenda mu maaso
okitegeera bagira bagenda maaso embeera yaabwe njiwa ekitiibwa mbalaba nga beesabula naye naye baba beesabula tuba tulina okukimanya Sami ebintu bino bipya bya ddala oba si bya ddala sheyalinga vidiyo tulabe engeri gye tukuyambamu kuba n'abakusabula bandyetaaze okukusabula ng'oli wabweru sisuubirayo omuntu yenna yendyetaaze sabula Sami ng'ali munda alina kuba wabweru ne mwesabula bulungi buli omu n'ategeeza munne ensonga ye omu ku mmwe ajja kutegeera munne kati Sami sebo tubuulire oba abakwasaganya Sami ewa Sami sinnabirabayo nga babipositinze naye biina we biyita either waliwo omuntu amuteekako embeera oba ye yennyini yeeteekako embeera naye nga nkugambye mu Kenya Nairobi kizibu kya kukwata naye ate kyangu kya kubega wonna wooyitidde wano ne wali kyangu kya kubega eyo twabeerabeerayo dda galinga maka gaffe okuva lwe batandika era ensi yaffe ng'etufubutula mu kaseera ensi yaffe ng'etufubutula ate munnange yo Kenya yatulaga omukwano era eyo gafuuka nga maka gaffe okitegeera kati mu Kenya si kyangu kya kukwata ekyo nkikugambye gwe wenna abadde takimanyi kyangu kya kubega basobola okuwa obutwa basobola okukola ekintu kyonna naye okuyoola bino bye bayoola bino kuba obeera ovumaganya nsi temulaba nti nomugaba Museveni musajja wa Ruto naye Ruto tasobola kubeera musiru kutuuka kw'eryo ebbanga okubanga abantu babayoola mu Kenya nga ababayoola e Uganda nedda kiba kivumaganya nsi wali Kenya bakimanyi pulezidenti ajja n'agenda era buli pulezidenti ajja ku ntebe akimanyi agenda kugenda waliwo bye batakola Ruto musajja wa Museveni naye waliwo byatakola kati si kyangu kyakumalaga kuyoola mbu bakuyoole bakifeesi bagende bakuyoole nedda naye bw'oteebereramu obusajja bwa Museveni buli wamu ku restauranti z'Abannayuganda mu Kenya muba muyina okwegendereza restauranti z'Abannayuganda n'ebifo eyo simanya River Road biki eyo gy'omanya Abannayuganda gye basinga okubeera abangi obusajja gye businga okubeera eyo yonna ku River Road eyo gye bubeera busobola okubega ekyo kyangu ne bukufollowinga paka ku boda ya Uganda ne Kenya abo babusobola okukola ki okukwata so muganda wange Sami Damaite family etubuulire muveeyo mwenna abamukwasaganya mutubuulire then tumanye waliwo abagambye waneno mbweyo sita nti biki mweno revolution buli kimu kisoboka saagala teekayo nnyo ddoboozi lyange kusalawo naye buli kimu kikola ki kisoboka yensonga lwaki twagala clarification oba yabadde ayitira ku egundi ate era basobola okukwata omuntu yenna basobola omukwata nga bakwatidde ensonga zo ekyo weekiri naye era bwe baba bakwatidde bya politics ekyo nakyo tuba twagala okukola ki twagala okimanya kati baganda bange ndowooza naako nkayisizaawo naye ensonga enkulu endeesa olunaku olwaleero we nakugambidde nti bw'obeera oyina entondo bw'obeera onyiiga mangu bw'obeera oyina feelings bw'obanga struggle eno wasalawo okugwa mu mukwano ne politician muganda wange eno video eyinza obutakola bulungi amanya n'eddoboozi batoke kati ab'e Masaka tutandise ebintu ebyatuusewo e Masaka mwabiwulidde buli kimu ekigenda maaso e Masaka mukiwulira mukimanyi finally ensonga z'e Masaka zimaze ne zattractinga attention yaffe oba attention yange ne zattractinga attention y'olujjuliro ne zattractinga attention y'abantu abasinga obungi waneno ku social media era kyekindeese bw'oyitirako ku kibanja kya TikTok ensonga z'e Masaka zikutta akati abantu bazidiscussingako bahonalebo b'e Masaka oba awo siwe ngenda otandikira naye nkugambye ensonga zikutta akati kakati nno ne wavaayo abantu ne batugamba mu kusookera ddala ne batugamba nti ensonga z'abajjeno muzireke zibeere z'abajjeno leave issues of genos to genos waliwo aboogera statement eyo gye njagala okusooka okusaanyaawo nga sinnabagenda wala Namboozo Esther nkutumidde Nakandi wa Bobby nkutumidde Luwasoni nkutumidde buli omu mutumidde Farida nkutumidde Shona nkutumidde katonno olwombeera ntandika waliwo abagamba mbu ensonga z'abajjeno zisigale nga z'abajjeno leave issues of genos to genos
bagamba ffe tuli ba private kati mbwezo neke eya NUP egenda zikwasaganya shadi yankutumidde mbu neke egenda zikwasaganya kati zino nsonga z'abajjeno my friend nga temunnabakola statement yonna musooke mulowooze bulungi. Twabagamba ffe tetulina wanene omuntu gwe tukolera ate twasala obutagwa mu mukwano na muntu yenna ng'oggyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwogere statement nga muzitegeeza oba nga musoose zirowoozaako. Kati kantandike. Ensonga ebeera etya y'abajjeno? Ensonga y'abajjeno ebeera etya? Ebeera bweti. Ensonga y'abajjeno balina ogikwasaganya underground n'eta attracting media attention. Kyekisooka. Kyova olaba nga tolitulabangako oba totulabangako nga tudiscussinga ebibeerawo mu boardroom meeting wakati wa President Robert Kyagulanyi Ssentamu, Secretary General, omwogezi n'abalala tetubidiscussingako lwaki? Babikuumira eyo tebijja mu media. Ffe kye batugamba kye tutwala tebijja mu media. Naye muganda wange singa ensonga muzikwata obubi eyo gye muli e Masaka ne zijja mu media ate omuntu n'afubutuka wano ku social media n'abalimba believe issues of geno zibatya. Ffe twagambye bajjeno ensonga zibave mu ngalo. Sooka okyebuuze. Ffe twalagiddeko bajjeno nti muddire ensonga muzikwate bubi zitutuuke mu ngalo ffe ba private oba bakulutu. Kati ekintu kiriwo ekiti. Ensonga yonna bwe mugikola obubi bakama baffe naddala ba MP baani ne mugikwata obubi nkugambe sharinga video eno kubanga ensonga nkulu zino ne mugikwata obubi ne attracting media attention nejja muffe ba private aba social media abatayina editor abatayina producer abatayina gundi ono director ffe katuba tugenda gikwatako. Ensonga y'e Masaka yali nnyangu nnyo mu kusookera ddala ensonga y'e Masaka Honorable Mpuuga ekintu kyali kimu kyali alina okukola. Uganda kunga ey'e Masaka bw'eba yava mu mbeera ng'etandika okuva mu mbeera from day one we yakitegeera nti eva mu mbeera yandikubidde mukulu munne. Ate bino byenjogera by'abantu abasobola okubitegeera ndowooza be bali kuno. Yandikubidde mukulu munne n'amugamba mukulu munnange Chairman Nyanzi nti wangi seba abantu bakunga bali eno bakyankalanya. Abantu abakunga bali eno bakyankalanya bakola kino nekiri nti kati yitirayo. Oba mukiraba ebintu ebirina okutambula mu ndowooza yange kati yitirayo tuzikwatire eno wansi okitegeera tutereze kunga bwebiti ebintu bwe biba birina okutambula. Temusooka kuyita meeting ne muyita aba NTV ne mwogera ebintu ne bigenda ku mawulire ate ekiwayita kunga ekya NUP eyo simanya bakigobye Masaka bakisuspendinze kubanga ate kunga ekola bweti olwo bigenze ku NTV. Kati we bituuka ku NTV okola kintu ekirina okusooka ate n'okisembyayo ekisembayo n'okisoosa. Bwe kituuka ku NTV kati gwosobola okujajinga omuntu ali wano ku social media nti toyogera ku nsonga ezo nti ensonga z'abajjeno ziveeko neekejja zikwasaganya. Lwaki zaabavudde mu ngalo in the first place? Lwaki okola ekisembayo n'okisoosa? Kubanga kasotandika obugambo I have suspended kati I have ngenda babuulira n'obuzibu kwe buva. Bw'otandika ebyo ebintu mbu I have suspended ebintu ebyo biwaawaala byattracting media attention era bijja ne ku social media ne tubanga tubyogerako. Kati ne mukulu munno akulira kunga muwe ekitiibwa osooke mutegeezaako nga tonnakola step yonna. Osobola okubeera ow'amaanyi nga gwo ku ntikko. For example nga President wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine bw'abanga waliwo sekite ya mobilization tasobola kuvaayo n'ajja mu kamera lunaku lwonna nga tayogedde n'akulira mobilization kuba abeera muwe ekitiibwa. Ate buli muntu tetulinga Museveni ebyaddala. Museveni asalirawo buli muntu
yakolanga Secretary General wa NRM, yakolanga omwogezi wa NRM, yakolanga omuwaabi, yakola buli kimu. Ye minister owa ministries zonna. Ye permanent secretary owa ministries zonna. Ye buli kimu. Mwami Museveni. Chovola bange gwanga lineno liri mu ntata libbira. Kati mu NUP tuba tulina okubeera abagunjufu. Tulina okubeera n'enjawulo kwabo be tusanzeewo. Nti omuntu ne wabagga omuli waggulu oba okulira Buganda Region ono ayina sekita gy'akulira, sooka mutegeeza. Sooka mugamba my friend kukubidde Kasimu kulu munnange ngenda kola decision eno. N'ate tosooka kola decision n'ogamba kati ensonga zino tujja kukwasaganya chairman Nyanzi akulira kunga eno e Masaka ajja azitereeze. Oba mukitegeera ajja azitereeze ng'omaze atokola decision oba tomuwadde kitiibwa kye kisooka oba okoze decision ewawaaza amatu g'abantu n'egenda mu media ekyo si kirungi kuba kivumiriza ekibiina. Kati ffe tugikwatamu ng'osanga babbuloga waliwo babbuloga bendaba ku social media wano mbawe ekitiibwa kubanga baganda bange saagala era siboogera nako. Naye problem eriwo baasalawo okugwa mu mukwano ne bannabyabufuzi, which is not good. Togwa mu mukwano na munnabyabufuzi kubanga abaakukozesa bukozesa. Where you are ever defending. Why are you defending every time? Soko tunulire ku nsonga, tunulire ensonga enkulu. Pole Matovu nkutumidde, Irene Musene nkutumidde. Soko tunulire ensonga enkulu. Nze batoke nasalawo kubeera fair. Yensonga lwaki ntandise na Samida Maite family. Kubanga Maite family ayina contradictions ze naye ate mbadde njagala naye era mutandikireko mbeeko kyenkiralifayinga ku nsonga ze zendabye. Naye ab'e Masaka Honorable Mpuuga ekisembayo tokisoosanga. Bonovaawo ng'ogamba batugulira buwalagi ne twogera ebintu. Okitegeera mbu ne tukwogerako. Nedda muganda wange si buwalagi. Ebiseera ebisinga ffe twagala kwogera ku nsonga enkulu. Bw'oba okoze ensobi njagala nkugamba okoze ensobi ate w'okoze ekirungi njagala nku appreciating nti omusajja akoze ekirungi. Ago ge mazima. Ebintu ebisooka tobisembyangayo. Wa abantu abalala ekitiibwa kati ngenza awasinga obbaluma bannamasaka bannange. Bannamasaka oba bannabuddu muyina ekyejo. Ekyejo kino ate muyina n'enjogera nze gye sisuubira nti esobola okukola ku guno omulembe. Bannamasaka bagenda bakugamba mbu era Mpuuga akikozesa ate Mpuuga eze time bomb. Nze mulaba ayina ekimunyiga munda. Mulabira ddala ayina ekimuluma because nze bwe nali nkyali ku ssomero nakolako ku ka course unit si course unit ka psychology ako ne katwalamu ko different semesters. Nsobola okulaba omuntu nti ayina ekimuluma munda. Okitegeera era nkulaba nti oyina ekikwoki oli time bomb saawa yonna yonna oyinza okukola ki oyinza okwabika. Kati ab'e Masaka bayina enjogera nti ffe ab'e Masaka ffe bannabuddu tulina enkola zaffe, tulina kaffeke, tulina kyesirikidde, tulina biki obuntu obwo. Nti oli ne wabeera wa NRM ono nga wa people power bagamba ffe bannabuddu. Bannange kino nzize nkyogerako. Yesaawa amazima gakulembere ebintu bino. Tuli ba region emu, tuli ba ddiini emu, tuli ba ggwanga limu, tufaanagana. Yesaawa amazima gabikulembere. Kano si kaseera katugamba nti ffe tuli bannabuddu bye biki. Twagala mazima. Oba oli munnabuddu munno kyova yanze nale ba bloga bendaba nabo bannabuddu. Bw'oyogera ku Honorable Mpuuga n'oba nno tomuvumye. For example nga kyenkola kati kyeyalinga video ng'omwogeddeko bulungi. Bannabuddu ssebo nga batandika odifendinga ba bloga. Abamu bambi tebabawa yadde n'ekikumi, abalala kale babawayo ekikumi, abalala tebabawa yadde mu badifendinga munnabuddu munnange. Muli balalu. Abeeruweero David Utalo yavaayo n'ayokya nga bamugambirawo ne bamugambirawo ekyokukola. Kyemugamba ko tebategeera. Naye mwe ne muga ffe tuli bannabuddu ate ffe tuba bannabuddu tuli bannabuddu. Amazima galina okukulembera buli kimu. Ne ku muganda wo amazima ge gakulembera. Ku muntu yenna amazima ge gakulembera.
teriyo kintu kye bayitambo ate kati ffe tuli bannabuddu ffe tuli baani nedda tetugenda bikkiriza ebyo bye bintu ebisinga nze n'okunyiiza kubanga amazima oba ogalekeredde musiiga akazigo muli awo mwagwa mu mukwano ne bapolitician nedda oba muli bannabuddu ate mulina statement ze mwagala okuyisa nga zifaanagana ng'era eya Anita biki eyagamba mu I am the gateway oba tukoboko oba biki kwegamba nga akulaga ya owninga ekitundu kati waliwo statement Honorable Mpuuga zoyisa oba zayisa nga ziraga owninga Masaka ne Buddu eyo era ng'alinga agamba ne pulezidenti alina omwetaaga ennyo abannabuddu abo baavaawo ffe bannabuddu twavaawo awo by the way ife tetulina muntu gwe tuyimirako nti oba ono munnabuddu ffe ng'abantu ba bulijjo ayogera amazima era ne bw'obeera okedde n'ova mu people power n'ogamba oli wa NRM Buddu esigala ya NUP ya people power nze nali nabivaako bino ebintu abamanyi obulungi abagoberera vidiyo zange nali nata kye bayita content ng'alimu okwogera ku linnya lya Honorable Mpuuga kuba abantu abamu bantwala bubi batutwala bubi ne bagamba olumba abakulembeze mu bawe ekitiibwa kyokka nno bo basanga nga badisikasinga omuntu omulala badifendinga Honorable Mpuuga nga badisikasinga omulala bamusabula kati kwoli baba tebakiraba nti omukulembeze alina okuweebwa ekitiibwa bwe kijja kuwaabwe olwo nga bakujjukiza abakulembeze mu bawe ekitiibwa kuguna omulembe tosobola kubuzaabuza bantu kuguna omulembe tuli balala mukko kuguna omulembe teri agenda nnyumya by'abannabuddu ate ffe tuli bannabuddu ate sima tukoze biki amazima galina okukulembera buli kimu Katerega Julie nkutumidde amazima galina okukulembera buli kimu baganda bange era kyekyanzizizaamu n'okubeera active ku okola video sigamba nti mbadde sikola video mbadde nzikola ez'okulikodinga naye njagala twengejinge era ne komenti zammwe nziraba okitegeera ku live video mmanye oba nange nkoze ensobi bw'okomentinga awo nsobola okulaba nti kati wano nkoze ensobi mu byenkola ki mu byenjogedde oba mukitegeera baganda bange musharinga video mugambe Honorable Mpuuga n'aba bakyalakyala bali e Masaka nti amazima galina okukulembera buli kimu kati obuzibu buva wano naye era ntandise nga nkugamba Honorable Mpuuga is a time bomb ayina ekintu ekimunyiga ku mutima nze mulaba abantu abamu tubalana n'omulaba nga alina obusungu bw'ayagala okufulumya naye nga akikwata mpola ayinza okuba kale kino ekifo kyagundi kuba twali tumuwadde ekitiibwa nga akiwaddeyo ng'omusajja nga asazeewo mu mutima mulungi naye mulaba alina ekintu ekyayagala okugira ayagala kwabika oba mukiraba awulira alina ekintu kyayagala okufulumya naye waanaakifulumiza abooluganda ffe tugenda kubeera waneeni kuba tetulina gye tulaga wonna waafulumiza ffe tubeerawo ate twakugambye ffe tetugwa mu mukwano Ntalo Davis nkulaba nnyo nkutumidde South Steel nkutumidde nakugambye ffe tetugwa mu mukwano n'abapolitician awo twalema nze buli omu ammanyi si bana sayidi esaidi natwala ejo ya people power timu NUP timu people power timu Bobi Wine sigwa mukwano era muganda wange wenali oba oli buloga oba oli ki lekera ogwa mukwano ne ba politician lekera okunnyonnyola byotamanyi lekera okusiga akazigo kuba gye munakomye osiiga akazigo naffe tugenda bafuukira obuzibu kati kanyambe ku bakulembeze baffe ab'ekitebe ab'okuntikko nga bwe bagenda okwasaganya n'ensonga obuzibu buva wano baganda bange mmwe abatabumanyi obuzibu buva mu structure okitegeera buva mu structure ezaagala okufuna kaadi awo nkugambira nti gwe omuntu wa bulijjo oli bubi nnyo abaagala okufuna kaadi ya NUP okwesimbawo we wava obuzibu ffe bwe twabimanya dda teri kitambula mu struggle nga tukimanyi kati kunga Uganda kunga nayo yafuuka y'abannabyabufuzi bannabyabufuzi bano beetandise strategizinga bakola network kunga kati naye ekola network ani anaafuna kaadi
nze bino mbyogera sibirumamu ani anafuna kadi ani anesimbawo egindi ani anesimba egindi bakola network kati ate kino enebeera sireti eri Honorable Mpuuga n'abantu abalala kyova olaba nga kyayogerako akimanyi tayagala bano bantu batandike kwenyiganyiga mu bino ebintu takyagalira ddala kuba akimanyi nabo beetereeza baagala kukwata ku bufuzi ku buyinza ku bukulembeze ate ekyo akimanyidde ddala bulungi abo bonna boolaba beetegeyo tekyaliyo kunga yakunga kujjako mwami Museveni beetega bufo ate Mpuuga akimanyi kati nakugamba tetujja kukkiriza olwo politics w'okugiraagira simanyi wakiyita mu lujja owa gundi oyo politics fe eno Buddu ne Buganda tugenda kukuza politics ono politics ow'obuwangazi nga Polenzi nkutumidde politics ow'obuwangazi tugenda mukuza wa ekimuluma nti alowooza bayinza otwala ekifo kye eyo mu nnyendo kyekyoka ekimuluma awe wali problemu era abakulembeze baffe aba NUP mbabuulira ffe zino ensonga tuzisolovinga kuba tetuyina title tetuyina editor tetuyina producer Mpuuga ali scared ne bana abepositioninga bali eyo bayina obugurupu mu kitundu kyaffe ekyamasako nayina akagulupu kyova olaba ebya activism tebabyagalirako ddala bepositioninga kufuna bufo kyeyalinga video bepositioninga kufuna bufo bwe buzibu bw'abo abantu kyekibaleetedde obuzibu teri yalina buzibu buli awo bulala buli serious ekibaleetedde obuzibu bepositioninga kufuna bufo ono ayagala kukwatira wano ono ayagala kukwatira wano kati bakunga baba beetereeza kyokka n'Empuuga n'alina gurupu ye babeera beetereeza bonna balwanira bifo kati gwe nakandi wa Bobby obeera osigadde wa Shadi obeera osigadde wa omuntu wa bulijjo kyobola nze bwe ndaba omuntu awolereza politics ono nebo bupeti politics obwo nze ng'ate muntu wa bulijjo nga nze munaku munnange mutunuulira ddala nga atali serious mutunuulira ddala nga atali serious leka bali balwanira obufu ffe tulwane okujjako mwami Museveni nze ekyo kyenjagala nga balwanira obufu ffe katulwanire okujjako mwami Museveni okitegeera naye comment yonna gye saagala oba statement kwe kulaga nti omuntu w'e Buddu ye agenda okusalirawo buli muntu n'okukola statement nga ziringa ezigenda n'ewa pulezidenti nti Buddu bo bagiikirira bo bannabuddu tuli bannabuddu tugira ebuddu ayo temujja byogera amazima gaba mazima oba gali Buddu oba gali Luweero oba gali Ggulu oba gali Bundi Bujjo ndozera mwakirabye yesterday amazima we gagenze Bundi Bujjo abantu babadde very happy ngolooza tuli mu Kampala Central kumbe tuli Bundi Bujjo ku boda ya Uganda ne Congo bwe twagenda Eggulu eyo kyali kyamaanyi boda ya Uganda ne Sudani bwe twagenda eri wansi ku boda ya Uganda ne Rwanda nayo kyali kyamaanyi kubanga amazima gasigala mazima era ge muba mu preachinga amazima gasigala mazima temutugambe eby'ebuddu newe mukyuka ne muva mu Nuupu era tujja kujja ebuddu newe tuba betuze nabo tekuliko w'ebuddu era tujja kujja ebuddu kuba omunnayuganda owa wansi abonaabona ye aba amanyi ye ekituufu abeera akimanyi ye tafa ku ebyo by'ebuddu because temulina n'abantu be muliisa ate abawansi mubaliisa sente ze mufuna muzikozesa mmwe kiba kitegeeza omuntu wa wansi omulonzi omuntu ali opulesiti oba toyina ky'omugamba ne wobeera wakimbuno nze ndi w'ebuddu oba toyina ky'omugamba kati tambuza bino ebigambo bituuke ku Honorable Mpuuga mutaginge omugambe nti ezo statement bw'aba alina ekimwokya akyogere nga bukyali kuba ffe twali twamuvaako bw'aba alina ekimwokya akyogere tulabe engeri gye tumuyamba n'abo abakulembeze abalala abali e Masaka awo wewatoyo bwe muba mulina ekibookya mukyogere tubanoonyeze tunoonye engeri gye tubayamba naye tubateeka temudda okubeera time bomb tubalaba waliwo ekibookya ate mukyogera temwagala kukyogera ate nze Honorable Mpuuga mwagala nnyo mmaze omwaka mulamba nti kati mwagala nnyo naye era nina okujja n'enkiralifyinga amazima kuba ku TikTok oli eyo bali mukwogera ku nsonga z'e Masaka ate nga ffe abasinga obitegeera bino ebintu n'abazoogerako tebazimanyi abasinga tebakimanyi nti luno lutalo lwa kaadi
bali mu 2026 betegekera ebula emyaka egyo. Muganda wange ali mu winter eyo mu Europe, ali mu desert, ngoyagala Museveni aveeko okomewo mangu ove mu winter, kati ate gwe wano baba tebakukiikiridde. Yensonga lwaki wemba njogera olina okukitwala nti kyenjogera kituufu nnyo, kubanga nze njogerera ku muntu wa wansi. Omuntu wa wansi afunira wa mu ntalo za kaadi. Emyaka 2 n'abasajja bali ku kaadi. Bali ku kaadi bwe buzibu bwabwe kyekibaluma kaadi, ani atwala kaadi, ani akwata kaadi. Lwaki omobilizing eno? Bino ebyakunga a National Awakening Call list bagita batali energizing the struggle, ebyo babivaako dda. Kati ngodda kwabo owolereza muganda wange gwali ku social media, ngodda owolereza oli mukwano, ne gwoli naye mukwano takumanyi kyekisooka. Gwoli naye mukwano tagenda kuyamba yadde n'olunaku n'olumu. Nze nina MP gwe nali naye mu mmotoka nga tutambulamu. Kati MP ono wankyukakyuka opposition, naye nga actually wa NUP, naye nga alina amasimu 4 phones bweziti, ate buli emu erimu zilayini 2 emu yokka yali mu layini emu, buli emu ng'evuga. Okitegeera, buli emu evuga naye abaako nezakwata. Kati gwawolereza omuntu gwolereza bw'anaamala oyitamu omanye ennamba kwogenda omukubira entuufu. Baganda bange tubeere sirias, ate munansonyiwa ero sirabika bulungi, sirina masannyalaze ekifaananyi kyayo kati kiri kiriya, naye kyenkubuuza gw'omanye omuntu eyo ennamba gy'ogenda omukubirako ng'amaze oyitamu, kubanga ezimu yalinga tazikwata ng'akwatako ezimu. Baba n'ennamba zaabwe gw'omaze okuwolereza wano olumu ayinza okunyigayokko kubanga ennamba y'ogirina omukubira wonna weweetagisiriza. Bw'amala okuyitamu onoddamu n'omukubira, era bw'onooba omukubidde ogenda mukubira ku nnamba ki gy'omanyi. Ekyo kyekyaŋŋaano ogwa mukwano, nze batoke kyekyaŋŋaano ogwa mukwano ne bapoliticiani. Tewefuula useful idiot nga toli munkyukakyuka, oli useful idiot w'abapoliticiani. Bakuvuga muli awo munnyonnyola biki? Olina okunnyonnyola ekintu ekituufu, olina okunnyonnyola enkyukakyuka, olina okunnyonnyola omulamu omutuufu. Amazima galina okukulembera, si bya Masaka, si bya Buddu. Ebyo biri primitive nnyo. Ffe ab'Ebuddu, olw'okuba ow'Ebuddu akoze ensobi ogamba ffe ab'Ebuddu. That is primitivity. Era woddamu n'okola statement eyo, nze mba sikutegeera ki kyokola. Okitegeera? Mba sikutegeera kyokola. Kubanga eyo ye the most idiotic statement gye nali mpulidde. Ng'amazima ogavuddeko oli mugamba ffe ab'Ebuddu, olwo tukole tutya? Amazima gaba mazima. Amazima gaba mazima mugogere. Nammwe mwenna abali ku TikTok nkimanyi mujja ne mulaba VDN. Of course ali ku TikTok ali ne ku Facebook. Amazima gogere nga mazima. Mwekutta akagurupu, waliwo akagurupu ko ebbanga lyonna Honorable Mpuuga n'ab'e Masaka tebasobya. Kati nno ffe maaso gaffe basobya. Era tujja bagambako nti kati wano musobezza. Tujja bagambako nti wano musobezza, mukole kye mukola. Kuba ku lw'enkyukakyuka abaana bakwatibwa every time. Ku luli najja nekola video ne mbagamba bagenda bakwata eringa ebwayise n'eno era babakwata. Kati bwe bakwata tetulina kuddamu kubalaba. Bamachete bali eyo bagenda mu myaka 4. Okitegeera, ba Olivia Lutaya babakwata, goli ku politician odifendinga. Oba ofuniramu wa baganda bangu, oba ofuniramu wa Puuga mugamba okoze ensobi, akimanye nti njikoze. Kitegeera. Denisito wakabifulaga raiser NUP nkutumiddeko muganda wange. Okitegeera. Politician akoze ensobi mugamba ogikoze. Bashiri akoze ensobi mugambe Bashiri tetukyakulaba ffe ab'ekawempe. Okiraba. Kati nze Honorable Omulago gwenjagala ennyo bamuyita Seggirinya. Naye mwagala nnyo. Naye ate nakakola video nga 2 ku Seggirinya nga mugambako.
ate nga mwagala nnyo ekyo naye akimanyi fe amazima gaba mazima era olowooza ogenda kunkuba akaama nkutalize sigenda kutaliza nkutaliza oli ku mazima wewokka wensobola okukutaliza siba na sayidi seekwata mu kagurupu nti tukwate kagurupu tuwagira ono nedda seekwata mu kagurupu amazima gaba mazima ab'Masaka muzuukuke muve mu ebyo ebintu ebitatuyamba muve mu ntalo mukoze meeting ne meeting yonna eri awo tetegerekekeyo meeting yaki ekintu kyangu nnyo kubira Chairman Nyanzi mugambe Chairman Nyanzi yitayo mukulu munnange nannyini kunga Chairman yitayo tubikwatire eno wansi tosooka giyimiriza ate omugambe kati tugenda muyita. Of course Chairman Nyanzi ayinza okuba naye alina engeri gy'abirabamu ayinza okuva n'akugamba Honorable Mpuuga yali mutuufu nnyo naye nze soogera bya Chairman Nyanzi njogera byange ng'atali mukulembeze njogera byange nga private kuba zino ensonga zabavudde mu ngalo ne zijja mu mikono gyabwe zavudde bajjeno mu ngalo ne zijja mikono gyaffe egy'aba private kati njogera byange. Chairman Nyanzi ne bw'aba n'akugamba kituufu nnyo ekyo nze ku side yange si kituufu kuba oyina sooka muyita toyina sooka ku attractinga attention kola bintu bisasamaza oyina sooka muyita awo wali obuzibu bwange n'abakunga bennyini sibaagala kubanga balina obuzibu bwabwe banoonya kalulu okitegeera naye ate ku luno era tosooka bayimiriza osooka baleka kubanga kyajja okiraba si emergency nti kikuguddeko olwo lunaku kizza okiraba kizza okiraba kati olina kusooka kukola kukikwatira wansi nga tekinnajja bwe kijja eno waggulu ne kijja muffe bannaye temutugamba mbu ezo nsonga z'abajjeno muzirekere bajjeno nedda si ffe tuba tuzireese ffe guno omulembe omwagulanyi tukimanyi nti nno buli muntu asaanidde okwogera buli muntu asaanye awa opiniyoni ye si byagamba nti gwe opiniyoni yo ngaani enjiwanga nze nannyini simu eno kwendi nannyini data kyekimpeesa opiniyoni yange toŋŋamba ogiwangaani gwe batoke mu NUP okolangaani saagala kifo era tubadde ebbanga lyonna yonna kwayikansi eyo nga nze nkubira ekikopo abeesimbawo era buli eyeesimbawo alina okujja ewange nanga batoke mwana njagala kino ekifo ne mukubira ekikopo n'ayitamu naye nze seesimbawo because nkimanyi ne wemba siina kifo era eddoboozi lyange lisigalawo kuba buli muntu asaanidde okwogera. Kati ab'Masaka bannabuddu mubagamba amazima Honorable Mpuuga n'oyo omukyala simumanyi linnya bwe baali bakaayana n'abalala mubagamba amazima zino ensonga teziri personal sigamba nti tulina tusasudde wabula twogera mazima gwe sharinga video olw'okutereeza ekibiina kyaffe naffe tukolerera NUP kubeera ng'eri ku ntikko tukolerera NUP kubanga egenda mu buyinza wano we tuli si we tulina okuba tulina kubeera mu buyinza tulina kubanga ffe tusalawo tulina okubeera mu ntebe eyo Mwami Museveni gy'alimu kuba kati agimazeemu emyaka 9 bukyanga tugimubanja kyekitwogeza bino ebintu tetwagalawo buno bubadi bali wa DP buloko mbu wafuukewo ne NUP buloko eno tetugenda bikkirizaayo ate bye twogera kati for example nganze benjogera lwakwambala baleti soogera on behalf of NUP kubanga aboogezi ba NUP kuliko Joel Ssenyonyi ne njogera nganze omuwagizi ebbanga lyonna nzijanga muntu wa wansi njijanga muwagizi kati ndowooza ebyo byonna ebibuuzo ebasigala babagamba oyogera ngaani ekyo nkikuzzeemu bye babagamba nti nsonga z'abajenozi sima z'abajenozi ekyo nakyo nkikuzzeemu bannabuddu we have to style up very fast kubanga bino ebisonga tebiri ku region tebiri ku ddiini tebiri ku ggwanga nsonga za ggwanga wonna wamu teriyo buddu twesirikidde kyesirikidde buddu akabadi kaffe ab'ebuddu nsonga za ggwanga era tuba tulina okuzoogerako bw'olaba nga buloga byayogera ali mu kuweweeta bapolitician tomugamba nti oli mutuufu omuwabya toyina weweeta bapolitician naffe ate tugenda kubanga bali abaasooka ate buli struggle gyeyongera okulwawo ennyo Museveni gyayongera otumanstalinga
okitegeera luli polisi zaali ntono naye bw'oyita mu kibuga kati buli wamu yassawo ka polisi wali yateekawo ab'amagye ne babeerawo bano abewakiseka baali beekalakaasa nnyo olaba omusajja akanika mmotoka ye ng'ow'amagye ali wali ayimiridde ne weebuuza ow'amagye akuuma ono takuuma ono bamuteekateekaawo kati loopholes zonna aziziba kati bwe tumwongerayo emyaka emirala 5 mbu tukyamuvuganya gw'olowooza tuba tukyalina ne we tussiza tulina omukwata nga tannaba tutegeera bulungi yensonga lwaki tetulina kubeera nga bali tetulina kubeera fomo Honorable Mpuuga timwagala muzimbe politics omugundiivu ebuddu nga temwamuzimbira mu DP singa wasigala mu DP tewandirooseeko okubeera na lead of opposition emyaka gyo gyonna wandikaddiye nga toliko lead of opposition kati fe abalobaleba style ne tujja ne tuyingirawo bwe twayingirawo wafuuka lead of opposition okitegeera kiba kitegeeza bino ebintu byaffe bikola gwe ziri structure zoyagala eziri ennyo fomo biki ebyo mwami Museveni yabitegeera dda kuba ye yabikomyawo multi party system ye yabikomyawo ng'era amanyi engeri y'okubandolinga ffe tumuleme kubanga tuli bantu ba lobadoba style so oba toyina kyotugamba ku sayidi eyo toyina kyotugamba ku sayidi eyo namala omwaka mulamba kati gwe mmaze essaawa zino nga soogera ku wekitiibwa Honorable Mpuuga nga mwagala nnyo amaze kudda mu kifaananyi nga mulaba alina ekimwokya era ne byenjogera ndi mukuziyiza ekyo ekimwokya kuba mulaba alina ekintu ekimuli mu mutima ekimwokya kyagala fuluma era olumu ateekako ne giraasezi n'aziteekako bw'ati n'ayogera ng'owulira alina ekimwokya okitegeera ng'ayagala kifulumya naye era wanakifulumiza tujja bbeerawo muganda wange Masaba Faustin Media Channel Masaba Media Channels mukwano gwo Sami bamukwatidde ku boda noonya clarification tunonye we tutandikira naye ng'embeera yammwe ndiwo ekitiibwa mugikwasaganye omu ajja ategeera munne oba mukiraba ab'e Masaka Honorable Mpuuga tubeere mu layini bulungi bakomuledi bannange betulina wano ku social media ne bafuutu soja muleke gwa mukwano n'abantu ba politician tebagenda bayamba mumanye ennaku yammwe ekyo nkibakubiriza buli lunaku mumanye ennaku yammwe teri politician wano ayina maanyi gasingawo nali Kyagulanyi teri politician ayina maanyi gasinga Bobi Wine mu ggwanga lyonna ne woba gy'ozaaliddwa ne boba gy'obeera oli ye pulezidenti omulonde abantu gwe bawa akalulu okitegeera ye mulonde boda to boda ye pulezidenti omulonde togenda baako kyomugamba nti wano toyingira wano fe abakusalirawo ensonga zeno fe abazimanyi asibya nsonga fe tujja buzzi yabadde ku boda ani yasoose okukunga ebundi bujjo tewali yasoose kukunga yagenze kuziikirako fuutu soja munnange ekintu ekyasinze okunsanyula ennyo kuba nange nkimanyi naffe bafuutu soja ndi bize ebyasami sibimanyi oganda wange Masaba oganda ebyasami tobimanyi kale ojja bitegeera oyo mukwano gwo teriyo yasoose kunga bundi bujjo teri asooka kunga ku boda yonna pulezidenti gyagenda so teri yamusinga maanyi teri amusinga maanyi kati wuuyo luli nali mbajjukiza bwe tuli mu Oscar Awards ze tulina okuwangula in case nga ziri free and fair eyo yonna tulabisa omusajja omusajja tumukutte entegetege ani yali akutte ku mwami Museveni entegetege nga pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwazimukutte tewali bonna bazze babaddewo bakoze excitement babugumiza abantu naye pulezidenti wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ye muntu yekka yakasooka okukwata mwami Museveni entegetege n'awulira nga zimufambye n'avaawo n'akola video I am going to expose these bogus opposition groups
mwami Museveni olwo aba anyiize kitegeeza we tukutte we oyongera okwate bw'olabanga gw'onyigiriza atandise ovuma omanya anyiize ng'oyongera ng'onyiga. Oscar Awards zamuluma nnyo kuba ensi yonna kati eri mu kunoonyereza Bobi Wine the People's President kyekiki. Buli muntu ali mukola ki babulawuzinga gundi kati ziri bize search engines zonna zinoonya ku Bobi Wine the People's President. Okitegeera zinoonya ku Bobi Wine the People's President. Buli omu anoonya mwami Museveni ng'anyiiga ng'atandika okugamba I'm going to expose the opposition groups, fake opposition groups, bogus opposition groups. Ffe tetutya kutuvuma naye awo tuba tukimanyawo obeera onyiize tuba tukutta awaluma. Naye era ekibuuzo nakikubuuza mwami Museveni ogenda to exposing to who? You are going to expose the bogus opposition groups to who? Abana Uganda bakubuuka tokyalina kyobagamba eyo tosobola to exposing yo. Bakumanya oli mulimba oli mutemu yegwakola ebikolobero byo eyo tosobola. Abazungu nabo bakubuuka kuba obutabo bw'osoma obw'abadikiteeta abazungu be babuwandiika. Badikiteeta abasooka mwami Museveni emyaka 2 emabega be bawandiika obwo obutabo bw'asoma. Kitegeeza ki byakola babimanyi. Nkikola ekikolobero okiteeke ku munnakuvuganya omuttira erinnya. Kati oyo omusajja alina gw'oleeta mu mawulire mbusimanya ayogere mbusimanyi opposition biki. Ebyo abazungu babimanyi. Ate ffe tetubeegulaako kuba si bakama baffe bakama abo mwami Museveni abazungu bakama abo ffe tukwe-exposing eri bakama abo. Because abazungu bakimanyi okola ebikolobero naye bakuwagira lwa nsonga. Ebikolobero byo tebinnaba kugowinga public. Kati bakuwagira lwa nsonga ebikolobero byo ensi ebadde tebimanyi. Bo balina okuwagira kuba ebyo babimanyi ye politics be babiwandiika ebyo. Kaakati singa tubitwala ne bibeera public n'Abamerika ababulijjo Abangereza ababulijjo ne babimanyi ebikolobero omusajja ono byakola. Kati ate kiba Omumerika abatakyayagala kuteekamu ssente n'Omwingereza abatayagala kuteekamu ssente kuba abantu be kati bakutegedde nti baba bategedde. Temulowooza muno tebabimanyi. Babimanyi bulungi nnyo abazungu nti Museveni akola ebikolobero. Kati ffe tetubiraga bali ba CIA simanya babiki ffe tubiraga bantu public ebitegeere bamuggyeko obuyambi. Kati n'anyiiga aleese obukodyo obw'ekikadde aparedinga abantu. Nze nseka na busesi era singa size kubawa ku bya Honorable Mpuuga mbadde ebyo sigenda nnyo biwa budde mba nseka busesi because nze mbimanyi nti mwami Museveni kati wanaaba ayidde oba mukitegeera wanaaba ayidde. Kyeyalinga video bobo girabyemu amakulu of course amakulu ab'e Masaka mwenna n'abantu abakola Honorable Mpuuga emba muwulidde byonna bye njogedde temubitwala personal munsonyiwe. Naye nange nkola mulimu gwange gwe nnina okukola tebiri personal era temunyiigira. Tonyiigira era bw'onyiigira oba onyiigira bwereere kubanga era sifaayo ne bw'obeera onyiizi kasamba nga njogera mazima. So baganda bange wetukutte wano wewatuufu kati tulina okwejjamu obwo bubondobondo obulwanalwana buli obukola buki bano bakola structure bano bakola structure ebyo byonna tuba tulina okubyejjamu ne tukola ki ne tugenda mu maaso. Nze batoko omunaku futu soja atalina taito atalina kantu konna ate ngwe mukwano ne politician batya. Sijja gwa mukwano ne politician ne bw'oliba olina akakundi ko tolinziza ku saidi yo nti nze ntandika owolereza ku politician wo. Nedda nkozesa mutwe gwange independent mind. Ne president wange bw'aba alaba video yange eno of course aziraba nnyo video zange era bukyanjogera bino ebintu nakafunayo essimu ezo 2 okuva mbakama bange nabagaba batoke ensonga eyo gyewayogedde ekintu ekyo kiriwo ekiniwo eki naye siterafuna simu kiba kyegeeza byenjogera tebirina nnyo buzibu. Era naye babiwulira bamanya nti kituufu ono mukulu munnaffe agoberera mazima. Naye ani agenda okuwa ekitiibwa nga gwe buli kaseera oli mukwano na muntu n'awatali nsobi n'awali ensobi n'otandika odifendika n'otandika ani agenda okurespectinga.
ffe batulespectinga lwa nsonga amazima gaba mazima ge tuyimirirako. Oba mukitegeera baganda bange ab'ebuddu bannabuddu bannange? Ninabukirwa angambe what is going on. Nkutumidde ninabukirwa. Najjuma Sara nayo nkutumidde. Namuddu Juli nayo nkutumidde. Buli omu mutumidde, buli mulabi waffe olujuliro nkutumidde. Olujuliro Facebook, olujuliro YouTube, olujuliro TikTok, olujuliro Twitter, olujuliro Instagram. Ffe tuba tukuweereza amazima tugabagamba. Enzama nkutumidde Benard, kutumidde. Professor Donix Magezi nawe nkutumidde. Amazima tuba tulina okugabagamba. Ninabukirwa agambye ndireti ojja jiddamu tetudiritinga video mukwano kubera ojidde nga nange njagala genda kola ki kuddayo ku byembadde nembadde nina okufissa kadde nzije mbagambe bannange mubaddeko bangi mbagala nnyo ate mwena mubadde understanding ensonga muzitegeera ddala bulungi mu ngeri ya revolution si mu ngeri y'obufofofo oba okwesimbawo tebageza ne bakunyumiza ebya 2026 nga tuli mu 2024. Bannaye mubeere bulungi amanya n'eddoboozi mbasiibula nga siyagala na kusiibula amanya n'eddoboozi batokke yenze munnammwe